abatulaba abali eyo tuli ku Sisters Empowerment Show bulijjo nga bwe tubasuubiza era olunaku olwaleero tusanyusa okulaba nti mutulaba mwebale nnyo comments zammwe mwebale kusubscribinga mwebale kulikinga kuwuliriza mwebale kutulaba tubeeyanzizza nnyo tubeeyanzeege mpozi okubajjukizaamu Sisters Empowerment Show. It is sponsored by St. Daniela Education Services, Save and Have Enterprises, ne Urban Events. Ebifaananyi ebirungi bino bye mulaba mu vidiyo eno. Kati olwaleero eluteete ku 8 Egayaaza nga tulina gwe tuzze okulaba nga bulijjo we tubadde nga tubasuubiza. Tugenda kubalaga ebirungi bingi. Omuwala omuto alina kye yeekoledde era bye yeekoledde. Tusanyuse okusanganya nange bwenti amanya webale kutulaba webale nakutuyita tusobole okubuulira abali eyo abatulaba ebirungi byokoze biri gye walaba n'otuyita naffe tujje tulabe ebirungi byokola yeffe nno ba Sisters Empowerment Show era nzize ne munnange ono naye waali tusanyusa okubeerako wano era tweyanziza nnyo kubanga watuyita naffe ne tukusuubiza nti tujja kujja tukukyalireko kubanga omulamwa gwaffe tubadde tugamba abalabi baffe nti omuntu yenna ali eyo ng'alina kyakola ng'alina kyayagala okuyigiriza abalabi abali eyo tujja mmutuukako era olwaleero byebigere bino bye tubuubye ku mutala 8 ku Egayaaza era tusanyuse nnyo okubanga watuyita bannaye kubanga abalungi abatulaba temwerabira kusubscribinga kulikinga kusharinga mu muwala omuto mumulabye bwe tuzze okulaba agenda batu n'emyaka gye tujja okutandikirako mulabe ki kye tubadde tuzze tubagamba. nange nsanyuse nnyo okubalaba era mwebale kutuuka ng'amannya gange empiti ba Mirembe Freya nga nyina emyaka 19. Tusanyuse nnyo okulaba bannaye abalungi abatulaba ndowooza muwulidde emyaka gy'omwana ono era olwaleero mweno program agenda tubuulira kiki kyakola era yatandika atya. Freya webale nnyo mpozi nga tetunaba kutandika ku bino byokola omulabi yandiyagadde okumanya nti oba watandika otya wagendako wakusomero byali bitya n'engeri gy'otandise okubeera ng'otuuse ku kiseera kino tubulireko okusoma kwo n'engeri gy'owatandikamu era n'ebino byokola nga we bigendamu. kale badde njagala okubagamba ku sitori yange badde evudde kati baby class paka nga muto nagenda ku Christ the King neva ku Christ the King esangibwawa Christ the King esangibwa Mukono niwe naveeyo nenzira ku St. Alex Boarding Primary School. Boarding when they did both nava ku St. Alex nensoma mwaka P1 paka P2 nengenda ku Happy Most nabyo bisangibwa Masoni wano kumpi newe tuli naveeyo nengenda ku Homies Darling paka P7 era P7 negitulira ku Homies Darling branch Egayaaza nava ku Homies Darling nengenda mu S1 paka S4 whereby nagisomera ku St. Lawrence branch ya Paripale Emaya. Abalungi abatulaba ndowooza mula tukyazizza bakale yatukyazizza mu kifo kye mwakolera atulaze engeri gye yasomamu era mu bye tubadde tubagamba tubadde tubawa amaanyi nti olina okusoma naye ate mu kusoma baako kyokola ki kyogattako. Kaakati bwe bava mu S4 kiki ekyaddirira? bazadde bange baŋŋamba branch naye nga mputiraze njagala mmaleyo olw'ensonga ensoma yange okuva mu S1 paka S2 teyali nga eva mba mulwadde mbeera week
nga mutama emu nsobola okusomamu nga nnaku nga 2 oba mu mwezi nga nsomyemu olunaku lumu nenkomawo ewaka. Azitreya otugambye ku bazadde ba bali bakugamba okubranching bebaani bazadde baabo kubanga balabye abatulaba bayinza okuba nga babamanyi oba bandyagadde obbamanyi. Maama wange ayitibwa Suzanne Kafeero era ne taata wange ayitibwa Kamegeya Akaya. Kati nga abazadde bakugamba obranchinge gwe toyagala ogamba oyagala omaleyo zibuwe bwajjira bamanyi omuntu aba amazeeko okusoma paka mu form 6 yaba asinga okukola ki like okulabibwa nga fe abakomye mu form 4 nga ndaba ife abakomye mu form 4 tetulina wawe tuyinza kukola ki kulaga ne mubeera recognized in an area paka bwe baŋŋamba ngende ku course era nga course eyo yali ya fashion and designing naye nga bonna baali baagala nkole hair dressing naye nga nze hair dressing sigikola ki sigyagala neŋŋambwa kaŋŋende ku fashion and designing naye ntandikirawo. gwe ki kye wali oyagala? Nze nali njagala kuddayo ku ssomero kumalako S5 ne S5 and 6. kati ate okutunga wategeera oti ate tebaali banjagaliza ate kati kangere mu fashion and design decision eyo watuuka otya nogikola nogaa kati kino kati nze okugenda mu fashion and designing natunuuliranga ebintu bye nakolanga kati bwe nagenda mu okusaba ekifo ku Green Hill West 5 omwami eyaliyo headmaster naŋŋamba yasooka nantunuulira kuva waggulu paka wansi kiki kigere naŋŋamba naye mulagi waki tokola fashion and designing kuba ndaba engeri gy'ofaananamu ekintu kya fashion and designing okikola ki okisobola nga wagenda oyambadde otya ekyo ekyasikiriza oyo gwe wasangayo okuva waggulu paka wansi tunyonyolemu awo akatonotono ako. Ekituufu kyo kiri nti nali nyambadde decently kuba nzijukira kaali kateeteeyi nga nyambadde with some craft shoe byali ebyo kati nga n'ekirala ntaddeko buno obubbangu obw'omukono oba wali obumakinze bulungi kwegamba ndowooza. Kati bwakugamba ekyo nti wandikoze fashion and designing kyokka nga ate gwoze kusaba kifo kya HSC ki ekyakugira munda oba kiki kye wakola? Obviously ng'omuntu nawulira nga insulting nze in a way because I didn't like it. Nzija nti okusaba ekifo ate nondaga what to do naye nga ate si mu bubi oba si mu bulungi I thank God nti yakiŋŋamba nti mu kunyiga kwange okwo ate nyina kyenakola ki kyenafunamu neŋŋamba waikagire mu fashion and designing engeri buli omu wakikoze ki wakinjagaliza. kati olwo abazadde bo bakukkiriza kyali kitya kubanga bo baali nabo balina kye bakwagaliza mu hair dressing biki kati ate awo omakinga otya decision nabo noba bakiyita batya okubejjako kale ku ndowooza yaabwe ate n'otwala ekikyo muli kye baali tebakulowooleza kati okutwala decision yange Mukama yanyamba nnyo nti maama wange yali ku ludda lwange n'abalalala bakola ki besijja kumalayo naye nga gye bali naye nga n'abalala nabo bampa influence ne bandaga tailoring is good, putting on something you've made is really nice naye nga my dad yali nnyo ng'aliiso kuba nkigambe nta ng'aliiso against it nga dadi ayagala ki? nga dadi yayagala omwana asomye Makerere naye nga
nze mutima ogwange oba n'abantu benfuna tisinti buli agenda okusoma Makerere alina omulimu oba ali ki kyogenda okukola ki okuba era my first day at school sokolindeko tuvuze speed kati ogenda otya ku ssomero bitandika bitya kati olwo musalawo okuva mu nviiri okuva eri ku HSC muvudde ku kyenviiri kati mugenda mutya ku kya fashion and designing olyoka ogende ku ssomero kati ekyogenda ku kya fashion and designing nali maybe twali waka nga tunyumyamu nga bo ng'abazadde bali mu kunyumyamu Wuno akole ki ye ayagala fashion and designing enviiri ze tumwagaliza kuba tulaba akola ki asiba enviiri bulungi nnyo ebintu bya kale ebyo byekwondawunda byasoboda naye nga nze saagala kintu kya nviiri wadde obikola wadde mbikola era oli wantukira era mukola naye era sibino ebya bulijjo naye ngaera nsibako mpolampola kaakati bazadde bakubaganya ebirowoozo mukubaganya ebirowoozo kati tuyiseeyisemu awo basalawo batya era bakutwalawa kati okusalawo wawo omusomesa yajja yasomesa muganda wange omukulu bamuyita Grace kati weyajja olwo regulo olwo bamama bali mukola kikwegeyamu awo omwala waffe akola atya ne bajja omusomesa oyo yali azze kulaba maama kuba yali mulwadde kati mu kujja ne bamuyitiramu ne bamugamba Wuno abadde ayagala kujja eyo essomero baliyita Bethany Vocational Institute ne tukola bisangibwawo bisangibwa Kalere kati omusomesa oyo n'agamba naye omwana gwe muleta mu fashion and designing akyagala ekintu kino kikola maama n'agamba ye omwana ayagala ki okukola ki okukikola agira agenderawo mpolampola nga wetulaba waba nabisobola tulabe kaakati omusomesa oyo bwe bamugamba wayogerako naye mu kiseera ekyo oba bo beegeyangako bokka nga bwe badisikasinga nga gwe olindirira bo benyumyako kubanga nze bwe bali bagala okutwala ku vocational institute siganyi nali njagala kukola fashion and designing naye nga mpulira saagala kugenda muki vocational institute nga nkyayagala okugenda mu form 5 neki ne 6 naye nga ngamba owaayo kiseera mba mulwadde nembibalabala mu fuzi zaabwe zisasula lusi zigenda ku west naye ngamba owaayo ati omusomesa we yambuuza yantunuulira nagamba nifre kintu kino kyogendamu okyagala nemugamba ye naye ngaekitutu kyaliyo ng'olowoozako ne ku perception y'abaana bamwe aba St. Lawrence gyebanalowooza bobadde osoma nabo nandabira ddala ko zeŋŋenda teri ere nga sirina kyakukola kangende kati olwo bakuperereza kale kankuyite kuperereza okkiriza ogenze ogenda otya era tubuulire olugendo lwo olusooka mu class eyasooka oba yo first appearance ku ssomero kubanga omuntu aba kusika busisi tubuulireko ku yo first day at school yali etya My first day at school, I remember when I went at school. My first day, natula musonda. Classroom, natula musonda. But there is no one I can really communicate with. We are not all my bunch of people, but there is no one carry. When the banga, we are all the same. Mudi musali erimu werabawo mu kaseera ako. Tekwali kwerabawo, but I remember the teacher yajja n'afuluma n'ambuuza, are you okay?
Oli omusomesa oli yakusanga ewa maama. Yansanga ewa maama. Amannya g'omusomesa oyo geega? Bamuyita Madam Rose. Okay. Madam Rose tukutumidde nnyo aba Sisters Empowerment Show. Madam Rose bwe yajja n'afuluma klaasi. Mwasoma temwasoma. Olunaku lwagenda lutya? Kale teyatuyisizaamu nnyo naye yatugamba abaaliwo bonga bo batugamba musomesa leero ali bize naye musooke mukole ki muyige engeri gye basamba ekyalaani. Mwalimu bameka mu klaasi ku lunaku olwo olwasooka? Olunaku olwasooka twalimu abaana 10. Kakati abaana 10 bakugambye mugenda kusooka kusamba mu kyalaani. Tunnyonnyola ebyali biki ebyokusamba ekyalaani, wali okisambyeko? Yenno ng'okitegeera nekyekitegeeza nga nsamba ekyalaani. Anti era manyi luli kati nganze bali bayogeranga Luganda kati nganze Freya omwe Freya bwange njogera Luzungu. Napakapa what do you mean by that? Gababu kati waliwo yajja n'agamba nese kiwole kyeka kyepanka nensirika naye kanuma abo nenkyusa toni nembagamba kati tusamba baki ekyalaani naye nga kikyo ekintu nanyiga nnyo kubanga omusomesa azikira olunaku namucomplainingira namubaani naye nga buli musomesa yenna tusasula fees alina okujja n'atulaga engeri we basamba ki ekyalaani naye nga kyengezaako okulaga wano ofiisi zange zirina okukola ki okukola bakuyigirize si gwate onoonye biki byolina okukola kunoonya yenga ye alina okukola ki okuŋŋamba nti kati linya ku kyalaani naye nebaza kugamba nti with time bwe bagamba okisamba wakisamba ekyalaani kyonna kisamba era mu kunnema bwekutandika okugamba nti musomesa aligwa kyakulema kitya nga kidda tugerezemu awo wakolanga otya kati kyo wekyatandikanga nga nkisamba kiddoba wekyokudda eno mu maaso go ti ngaolugoye lutambula ludda mu maaso kifo kyemabega oba lulina kwetunga nga ludda mabega. Naye kati wategeera otya nti okisamba bulala nti the opposite way? Anti kati oba abaana abaaliwo be bakugamba nti abaana abaaliwo nga jjukira omwana oyo baali bamuyita Anet. Kati naŋŋamba kibeera samba ekyalaani naye nga bonna banyooma olw'endabika n'ennyambala gyonna linyambadde. Yambadde otya abaana wabakubisa amasannyalaze? Jjukira olunaku olwo first day ku school nali neesaze na crop top. Wagenda obeetegekedde? Kanyambadde na high west kanyambadde luzayi oba yali kyawo kati nga ntudde ku kyalaani naye nga wenkisamba tekijja. Kati omwana omu yayogera mu mpolampola n'agamba naye omwana oyo anaasobola okusamba ekyalaani nga tumulabamu okweraga kungi nekankoonako nnyo neŋŋamba kansamba ekyalaani bwera kisamba we bati kyadda gye nali njagala nasimbulirawo era olunaku olwo ne luggwa. naye omusomesa nga azze ate awo oba teyajjirako ddala? Omusomesa ye teyajjirako, kale yajja n'atubuuzaako omujebaleko n'atubuuzaako buli omu n'addayo olw'ensonga yali bizi ng'era akyayingiza ki baana ate ng'ebiseera byali omu. Abo abaana bo baali batandikako dda oba mwenna mwali mutandika omulundi gwammwe gwali kusooka? Abamu kubanga of course ku school waliwo obusangayo kati nze nali ng'ayingidde S1 ng'ate sina kyemmanyi. In fact kanjiyite na baby class. Wa baby class oyingira class nga tumanyi nga maybe gamba nti that is a zebra or you have to first study the words. Kati nga oli ne waba ngambye leeta Bobby nimba sigitegeera nga kale nga simufaako nnyo manya naye omwana omu yaŋŋamba leeta oba yali Bobby Newink nenyiga nnyo nemuviira naye ng'ekituufu kyali ntisagitegeera.
naye atagala kulaga nti tobimanyi watutegeera nangamba leeta bobbin ring kati omwana oyo Aneti gwe mbadde mbagambye yanjigiriza naye okusamba ekyalaani yafuluma ebweru nanzibonera nnyo ngatya naye ng'ate nze mmanyi mutima owange nti nsobola nnyo okwogera n'omuntu than oli okundaba naakola ki nanjajinga nti ono tasobola kukola kino oba oli takisobola kati Aneti oyo weyafuluma nongamba gwe kiki kubanga yali mukwano gwa sisita wange Grace ng'ate yamukubira essimu n'amugamba Freya oyo mukwate buki bulungi yebatiramu naye ndajja mala akopinge up others nawe ntuuka kusomera nzijukira Aneti yantunuliranga nnyo nga Aneti ate ekifo kyanze okumutya yantya ate nga ye yali ansingako ng'ate almost ye buli kimu abakola ki akimanyi kati Aneti oyo nangamba bagambye biki olwonyiize netuzize bwe kimeeza bwe tukomolera nangamba omwana oyo yavuddewo munda ngambye leeta bobbin ring yeggwe nemugamba nangamba akugambe eki nangamba genda otwalire omwana bobbin ring ye simanyawo kikikunyiizaawo naye genda omuwe bobbin ring naye ngaekituufu nali sigimanyi Aneti nangamba waayo mwana wange yoba ayina okeyayogera mwana wange oba okyalimu obuto bungi nze bakuza ekyejo naye kale ekyo kyo nekireko olunaku olusooka nelukolaki neluggwa kati enkeera enakeera nti era bamanyi wensooka okukeera bwensi nsooka kutumya akacaayi kange netulawo nenkanywa nepakingendi zembandeese kubanga twali tusoma okuva ku ssaawa ng'emu netunyuka ku ssaawa nga 7 kati mukunyuka ku ssaawa 7 nkeera ku makya nywa kacaayi awo ngate ngafunyawo Aneti kati mukwano gwo Aneti kati awo mukwano gwange nefuna Aneti oyo era Aneti oyo naye ganyamba nnyo nti omusomesa waataabeeranga yeyabeeranga omusomesa era wentula ku kyalaani nsambye empale egaanye okutereera mugamba Aneti binnemye nenyemukako nenkolaki nevaawo nangamba ebyo byonna obikola byabuheeru notunga ekyalaani nze nga mugamba Aneti nze bino sibisobola naye ngaaba nsikirira abalala bakusekerera naye wenekwata Aneti oyo waige yali ate mwana mugezi nnyo era Aneti yali mukulu muwala mukulu oba naye like your age Aneti yali mukuluko kunze yali mukuluko kunze banamusanga almost ali mu kufinalizinga mwena balinga babagatta wamu eyakatandika naali awo makatikati kati baye ali mu kufinalizinga kati ate nga nze nyingira naye nga asigazayo nga mwaka mwesigazayo nga ki kosi yabeeranga ya bbanga ki eyoyo kosi yabeeranga ya myaka 3 kati kosi eyo kubeera ey'emyaka 3 nanzeluza ndi mu kusooka Aneti abuzaayo gumu ali mu gwakubiri naye nga ndi Aneti wangamba nze ngenda kati newonesibako sikola ki sijja kuyamba n'abalala naye nga ngamba Aneti ono kiki naye kiki yeewulira nnyo ekyalaani kati nyenjiga kubanga my first bugoye I made ba twakolanga theory naye nga ate we specialize more in practical kati my first kapale I made nakola empale eyo fly nagatta okugulu nenkusa ku side eyo weba nti no fly ewabeera fly nawassa bali ng'ate we wali ku hiipu ate okugatta hiipu nengende wa Aneti nemugamba Aneti labayo ebintu byentunze nansekerera nenyiiga
era olwo olunaku namusiibulirawo era kumusiibulirawo enadda enkeera naŋŋamba okomyewo nnyabo kakati tutandike bwe gwakoze ki owakomye naŋŋamba fly eno genda ogikyusa nenkyusa fly naye nga ndaba akagoye kakakoze ki kakaddiye kasazesaze konna kataguludde fly teteredde naŋŋamba fube erina okugyayo ki empale eno nentunga empale nenyiikira nga nkulako swaka era nkola mukaseera ako nga omusomesa naye akugaidinga na n'omusomesa naye yabeerangawo era nga basomesanga ku makya n'abagamba nti kimaze obasomesa mugende mu byalaani mutandika okutunga ng'abagamba ekibalemye nze ngenda kuba mbalagirira nga muddayo kati nga wabeerawo koosooka okukola naye kati newabeerawo ne kali koosooka okola wekka naye nga of course kano koosooka okukola naye kaba perfect kano kogenda okukola ki okukola wekka kati empale yange yasooka yanyirira eyaddako teyanyirira nnyo naye musomesa we teyamala amumanyi naŋŋamba mwana wange baffe naye yatutwalanga baana n'agamba mwana wange njagala onyiikire kuba ndaba you can do it era naye nakiddamu nakulabanga infact awo tetunaba kutuukawo nenyiikira nga nkolako swako ebulungi nibonbudde nfuna zi 10 out of 10 kati ngo otandise okumanyira n'essomero ntandise n'okumanyira n'essomero naye nga soogera nnyo mbeera ku byange na anet ngera anet era mmanyi anet yonna kyati ye amanyi ndi musumbuyi namusumbuwa nnyo mu mbeera eno ngera bwe tukomola empale nsobola n'okwewuzawo ne mugamba nti sikyabijjukira olw'ensonga nkyayagala nyongere ku magezi ki amagezi ge ndabeeyi kyakola ki kyalowooza kubanga era ne musomesa twalinanga omu nga tasomesa bangi wasomesa asomesa wa diploma asomesa wa certificate ate nga si omuntu wa diploma baba bangi era asobola okuleeta nti tekinike ebeera mu diploma ate si omu neya certificate wanaba abanguyizaako nti isa wano wanajja kugamba tosaako fly wali fly agenda kugamba gitungireko oba wanakuba fly kuliko amapeesa kuno fly kuliko zip kati gwe wali osoma kyawo kati nze kusomero nasooka of course kusoma certificate kakati omaze otunnyonnyola mutungwa otawaanya aneti byagenda bitya mu maaso olyoka olabe nti kati mu kaseera kano mpulira neewulirawo olina kyotunzeeyo kyogamba nti mubutuufu kati ndabika ntandise okuvubuka ekyo kyadda luvannyuma lwa bbanga ki ebbanga teryali lingi noza lyalinga wiikisi bbiri mba nzitukira obulungi naye nga waka wange omuleeta ewaka bazadde tebakkiriza nti nzaakola ki zamukola nga bamanyi waliyo omulala akola ki anyambako naye nga mukadde eka yakkiriza nti we asobola okufulumya bwaka bwali mukadde yange mukadde musomesa wange oyo madam rose mukadde naye nga era akulaga nti wea naye mu weeks ezebbiri yali asobola okugamba nti wea otunga kyenali sikola ki kyenali sisuubira nakulabanga atajja bisobola atasobola kusamba byagani ate omwana ava kusimutiro wano ndasobolawo otya nemugamba nti mukadde ebyo sikola ki sibiriiko naye mwe abandaba mu abankikola ki mu abanjajinga nti kino sikikola ki sikisobola naye kenyini yewuunya nnyo waka gwe naproducinganga kati laavu olwo yeyongera mu maaso okujja oba wakikolanga bukozi just laavu yekyo kyokola ekyokutunga yo laavu yagirawo bwe nafuluma empale yange eyasooka laavu yo yagirawo neŋŋamba tubeewe maaso bodde okutunga kino jjukira natungira maama wange lwali lugoye
naye utamala mumanyi olugoye olulya lwambalirayo mu butatereera bwalo zikirevekabeka bino byali tebiteredde nene mama wange oyo yagamba mwana wange otunzi naye kati kiseera kimbireba kati nti byayambala byali tebiteredde naye nga ye kyafa mwana wange akoze ki atunze era alutwala yonna gyaba ayagadde naye nga nze olugoye olupulira sirufiiri oluvannyuma lw'ebbanga kubanga owadde nga wali okuguseeko okusiingako wali kati okutungira maama naye era wamuyita n'omupima oba wakozesa kakodyo ekyo oba wamuwa surprise namwepimirako surprise kati wenagenda ku ssomero olwo olunaku nali sina kyakola naye nga ninayo eyo pending clothes zange naye ngamba kanzijayo luno olugoye ntungire ku maama wange olugoye kubanga akoze kyamaanyi nnyo okundeeta nakola ki nemutungira olugoye kuba nzukira nepimirako nga mugamba wano yongerawo ansingako kino ayagala nnyo lunyirwa round era wendukola nendumuletera olunaku lwalina lwaggulo namugana nga nsaba engoye za sente za overlock gyebayita finishing bambi nampa sente nentwala ku finishing era enkeera engoye zonna zeyalina beyayambula balungi abatulaba mukyalaba the sisters empowerment show temuvaawo kubanga tukyabongera ndowooza mulaba kati emboozi etandise okunyuma mbami omuleetedde olugoye enkeera alwambadde wawulira otya mu kiseera ekyo nawulira bulungi kubanga nzijukira twagenda ffenna nze olwo olunaku infact upkeep wange bwampa olunaku yayongezaamu lwesanyu bagamba omwana wange yandowoozezaako yebale nnyo netulinya taxi netugenda era neviiramu ye yamalayo pakawa office nadda kati tuyitirayitiremu bwangu omaze okusoma weeyongedde mu maaso sikyo biki byewali yagadde okusharinga n'abalabi baffe mu kusoma kwo wamaliriza okusoma kiki kyewalaba then tulyoke tudde ku paati eddako kakati kutuuka wootuuse wankale nga tonnaba kutuuka wano twagala otuyitiremu kati wasoma otyo olyoka watandika ate okujja n'ekirowoozo ky'okutandika ki ekituufu kiri nti sinaba kumala kusoma naye nga if it wasn't for last year the 2020 the covid oba pandemic nalibadde nga mmaze because we were supposed to finish last year olw'embeera eyatuukawo of course netuvaamu ku ssomero naye nga we are back because I'm a finalist era Museveni ono yakola bulungi okuta oli mu mwaka gw'ogusemba ogwokusatu kati ogwo ng'osomerera ki nga nsomerera diploma kubanga wali watugambye wasooka mu certificate kati wano ndi mu diploma in fashion and design kakati diploma kati ova otya like bwe mugenda mu lockdown kale kubanga otugambye lockdown eyakulemesa mu kiseera ekyo wali okola ki mu lockdown or before the lockdown mu bino ebya fashion and design ng'okyasoma kati nali mu diploma second year maze certificate kumala certificate ntuuse mu diploma I think it was second term waliwo some 2 rooms around home kakati those 2 rooms twali tuyitawo olunaku lumu mama wange nangamba one day I want you to make a shop in those 2 rooms nendabanga it is going to give me hustle coming from school ate coming back to work ndaba obudde ate ng'oluusi mbadde ndwayo ko nfune extra teaching
from the teacher ng'oluusi ate aba busy ng'ate nyina ofuna extra teaching from the teacher ate nkomewo nkole naye one day netugamba let's put up the show ng'ate katukikkiriza otyo olwo amaze okugamba mwezi olumu eziri awawa kaze mwandibadde ate mupangisa abantu abalala kati gokkiriza otya n'ogamba kale kati kankitandike kati okukkiriza yandaganga working at my age is really interesting okubeera nga you can manage your expenses n'ogamba nti mpuliriza nti ziteeredde bwaki sigeze mu saluni nezisiba nga sigambe nti daddy I want money or mommy I want money nga ndaba kiri so interesting naye at first time wenagulawo lino edduuka nga tonnaba kuggulawo kati process eyo mugiyitamu mami wange at first nange nali saagala edduuka lino nga ndaba ligenda kunzijjako nnyo time yange y'okutakala nga ndaba yesu okusoma weekuli naye kati wembeera nirina edduuka wenva kusomero ate ngenda kuba nzijja wano sifunako time gamba nti let's go out with my friends we eat KFC nga ndaba binyigirizaamu nemugamba nga I find all possible means nemugamba me but me I want to be paying rent why don't you get people who can pay you rent so that you add on to what you want nangamba nedda my daughter I want you in fact yeah both of them both mom and dad nga bangamba swear naye nga nze saagala banageri nti njagala kucakalamu bino kutuula wano time ate muruva ku kyalo ngate ndaba nze ku kyalo sogenda n'abantu mbeera nze kawe nyingirako eti fuluma ngenda kusomero wefuluma kusomero nzija nenzira ewaka mu geeti ng'era n'abantu infact era wenagulirawo edduuka nga abasinga tebamanyi kikyenkola era bewuunya nnyo nti ntunga bo bamanya nga ngenda Kampala kola kikoda naye nga nze amanya ebyange era with time mami naŋŋamba swear tuyite omusajja ono twayingira muno naŋŋamba tuyite omusajja ono atuteremu ebintu by'edduuka naye nondaba ebintu byanteeramu infact omwana eyajja ati omwana we yajja nze namugamba byange byenali nkola byenali njagala nemugamba nze njagalamu ngera olaba ebintu byenjagala class naye ng'ate capital oyo alina otandika ndaba taweerawo naye nga nze nakikoza fujjo kwogera bintu biri class ndabe nga amulemesa naye mu kubyogera nemugamba nti weyanteramu wano wewati obudisplay nze nali sibwagala olw'ensonga bwali nga ebintu ebigendako si byenjagala naye naŋŋamba brea bintu buno buteekemu olw'ensonga ojja kutuuzako kino nemugamba ye kale nembulekawo nemugamba mami naye kati nga nzaamuwa program njagala endabiramu naye nga naye bo kennyini bamanyi saagala nnyo bintu bikola ki ng'ate nabo kennyini tebagala kuntekamu ate bintu oba ngambe ebitafaanana bulungi ebitasakkiriza bantu nemugamba mami njagala endabiramu naŋŋamba oyagala endabiramu ng'ate ndaba ye bajeti ye wemugamba nti njagala kino oba bombi bajeti yaabwe wembagamba nti njagala kino olaba kidabulinze nti omugamba njagala ndabiramu ng'obadde bajeti nze yayagala kwezi nga baagala ulira ekintu kyatagenda kuddamu naawe okwekwasa ate nga naye ayagala obeere n'ekintu nga kiri class mu kiseera ekyo wali olina ekyalaani ekikyo mu kiseera ekyo nali nyina ekyalaani ekyange naye nga mbeera nsula nakyo mu nju
kakati bwe muleeta omusajja edduuka mulipanga kugulira endabirwamu tunnyonnyolemu otandika otya kati otandike kati bannange abantu okubamanyisa bannange kati ntunga engoye abantu b'okukyalo wano eruteete era waggulawo ne kapito nga yenkana atya wali wajjudde oba oyinza ogenda natandika n'engoye zange 3 n'eddami zange 2 bwekityo kyetwagala otunnyonnyo kale saatandika na bintu bingi nnyo kuba nzijukira buno bulayini obumu nabuteekamu buteesi nali namu material saayinamu nayinamu ng'obulabu ng'obwo bintu nga bitinitini tebyali bingi naye nga byebyetaagisa byalimu naye nga ate ebitundu tebikola ki olina ebyabaali ne makansi bikibiki nabino kwegamba ngaoyongeremu bwongerezi just ngaebimu mubiteekamu buteesi kubanga waliwo ebisinga abantu byentunze mu bwa diploma bwange ebimu nga nkozesa art wange n'entundiro oba ekintu ku FB nengamba kino Facebook kati bwenga wendaba ebintu ngaebyo ku Facebook oba nendaba ba designers abasinga nga making sure I want to target what they want what they can do I see I can do nga wendaba nga shadressing eyo manya nti natunga ku saati wati sitwafulumya ki shadress tijo yengo yoyongerako buwanvu eri eba nyimpi nemanya nti kati ekyo nkirabe wali oba nkirabe ku simu ngenda kati kiteeka physically kati abantu batandise okumanyira era bakulabanga okola ki ng'oguddewo edduuka lino wafunako abatandika okugulako nga waawano oba baavanga bweru embeera eyo yalinga etya oba n'amagezi abamu ge bakuwa biki ebyokusomooza oba ebirungi byolabye mu kutandikawo ekifo kino Threa ng'otandise ekifo wano oguddewo kyali kitya naddala abantu b'okukyalo tekyali kibi nnyo kubanga nalinawo ekyalani kyange kino nga teninawo n'obuntu obutibikibi bwenayinangawo kati ng'oli bwayitawo n'akulamuza oddamuko amaanyi ogamba olaba oya namuzza kandeete nakino nga wakulamuza kino ate nakulamuza nekiri nga tokiina ofunirawo nti ajja kujja akoleki akuwagire ku ekyo kinyini kyaba akoze ki kyaba asabye omanya next time ajja kuba akola ki ajja n'akikima waba akyagala kati gwe ngaali ku kyalo kuno ng'otandise okufuna bakasitoma kusomoozebwa ki kwe wafuna kusoomooza kwenkyasiza okufuna paka nakati nti ebintu baba ekintu nga oba okireese guba olaba oba kya sente ntini naye ate ogenda okituusa wano nga bakyagala than even the price of bought it yes baba baagala ate okibaguze layisi ate nga ate gwoba olaba okibalondedde kwera ziri sente ziri ki manageable naye nga ate bo baagala ate ekyalayisiko kusomooza bwaki ekirala ng'ogyeko abantu okwagala ebintu by'ebbeeyi eya wansiko okusinziira kubanga oli ku kyalo kati bo abantu ndowooza baba balowooleza ku bbeeyi yaki yaabwe ey'oku kyalo kirala kyenfunye nti oba nkiyite quality y'ebintu oli gy'aba ayagala quality y'ebintu oli gy'aba ayagadde nga let me say I want a suede material obviously omanyi kigambo suede naye n'ogimuleetera kwegamba kutuma product ate gyagenda okugamba I'm going to buy that product once you're to bring it ajja kugamba it's high oba kugambe si yeeyo ate osigale ne product eyo whereby ng'omuntu oba okola ki
Kati birungi ki byeweenyumiriza by'ofunye mu mulimu guno? Birungi bye neenyumirizaamu nti nsobodde okwemanaginga financially. Nti nsobola nange nsobola okwebuildinga nengamba materials enyina mu dduuka ndaba bikiddi kati zentundawo, let me buy some more other material. Oba if I'm to buy more material nengamba nti kati I've saved, let me take to the bank. Do you save? Yes, I do. Badanga, at that age, okikola otya ekyo ekya saving? I save kati wengamba nti ntunze material ya mitwalo ng'ebiri nomanya nti ndyako ng'akala 3 oba kaŋŋambe ndyako ng'ettaano nomanya nti 2 zeeyongera wali mu material, 3 za kuki za mu bank. Si kuzirya zonna kumala Kati who is your role model when of industry gy'olimu? Omuntu kagamba gw'owulira oba you look up to oba gw'ogamba nti naye ne mmala ntuukako ng'omuntu ng'ono? My role model, Brands. Atunga engoye tayawula nti oba only female nti only men. Zonna azitunga. Okay. Kati olinayo abantu b'otungidde b'olaba nga omwenyumirizamu noga nakongerako no ne ku gundi ng'oggyeko kale bano local population wano kubanga olumu omuntu okufuna yo essanyu lyo olumu ogamba ole gundi nze amwambaza gundi namutungirako ku biteeteeyo. Olinayo abantu bwe batyo gye bali naye ng'era abasinga babesingire kuva mu family. Yes, which is okay. N'emikolo. Omuntu omu gwe natungira gwe nali sisuubira nti nsobola bamuyita mukyala Wuno, bamuyita Atideyi. Bananga balungi abatulaze Threya yantungirako ku lugoye era bwe munalaba vidiyo zaffe olugoye olwo lwe mulaba lwe nakoleramu vidiyo y'obutunda omuwala ono ye yalutunga era manyi n'olwo lw'oyambadde lwennyini gwe yalwetungira kubanga ndabyeko ne ku ngoye z'otungidde abalala. Olinayo n'abalala b'otungidde engoye? Bo gye bali bangi nti n'abamu mbeeradde. And what feedback do they give you? They give me nice feedback. Tebamalamu nnyo maanyi naye nga bw'awa ate eri atasinga nnyo okumalamu maanyi nga bamuyita Mamians naye ng'erinnya lye bamuyita ye Mrs. Seddinya nga ye newomutungira olugoye ogenda ddu mutuleetera agenda ddulabako ebikyamu akugambe Threya wano layini eno nga teyateredde eno layini waki togitereeza. Ayinza okuwa olugoye emirundi ng'esatu naye ng'ayagadde kikyakola ki kyayagala ye nga ye nekyalowooza n'akugamba olugoye nze ndaba amavunya go tegalizeemu waki togakyusa ndaba siriti eyo teyali baddeawo oba ogitadde ku side nfu giteeke ku left. Nakugamba ensinga eno mpulira teteredde kati genda ogisale ogikyuse naye ng'ate kyabagezaako okugamba nti the more mistakes you make the more perfection you get, is it? The more perfection you get. Ti omuntu newoba olemeredde ekintu tokkiriza in fact kulemererwa. Tula want to focus on that thing then make it perfect. Wano ndabawo waliwo ne masks. Wano COVID kyatuleetedde tujja kuyiga ebintu bingi. Njagala okumanya ezo masks wazikola oba ozisuubula? Mask ezo nzazikola. Watandika otya tubitiremukko batulabeeyo. Mask ezo zikola twali muntu nga twali mu quarantine nga tutambula lockdown sorry. Kati beera mu lockdown nga tubeereyo tuba tetulina byakukola
okutuula lumu ku kyalaani nemanya nti some people want masks naye nze nagezesa ti nyinayo ebipisi byange ebikaddekadde kantuuze ku kyalaani ninye masiki ekoleki eveeyo kati mu kutuula wano nendaba ne masks abantu ze bafulumya ku ma-TV buno obuli already made nengamba why don't I try out something like that era natula wansi nenfumiitirizaamu nenkebeddekawo ne ku YouTube how they cut naye nga ndaba it's more complicated so I tried using my brain nengamba if here I make 3 watch one amavunya tegaba mwana oba kale something like that nemanya nti basaako lastic eno bagitunda wano wow kyakabi nnyo bannange n'okuva wano tutteko ku mask za Thurea kakati abali eyo bubaka ki bwobawa obubaka bwe naali bawadde bwali badde nti don't give up on something you want in life nti ekintu ky'oba oyagala kiremerangako go ahead with it tolemererwa even and never mind what other people say always do what you think is right siganye nti you will get some something like that naye olina gwe ng'omuntu n'ogamba nti oziteyamati ekiteteeyi sinti buli omu aba akwagaliza nti ate sinti buli omu aba agamba you're the best era waliwo n'oli asobola okukwagala nakugamba you're the best naye ng'akuzaamu maanyi naye nga tayagala kukulaga nti waliwo wano ekikozo ekibuzeemu so what I think ng'omuntu olina okulemera ku ekyo kyonnyini ky'oba oyagadde n'ogamba kankola kino if this one can do it why can't I do it because when I was in school nalabanga ng'omwana atunze gown naye nga nze mpulira wano wendi mu certificate mu kapale lwaki sibuka gown era ngenda mubuuza kati yo material giguzeewa lwaki oyise wano mu gown lwaki wano ebbeere liriwo eriti ntuukayo ddi nange njagala era ogenda olaba nga nvuddeyo nze material yange nze njagala kutunga oli kyeyatunga ndabe era neetungira nnyo engoye ng'oli tasaana kukkiriza nti nze kakati ng'oggyeko gwe kennyini okutunga era nga banninyumirizaamu nnyo wadde kale bansumbuwamuko naye obviously nange nasumbuwamuko omusomesa wange kati mu kusumbuwa okwo naawe kennyini omusomesa oba olina kyeweerabira you end up reminding yourself ogenda olaba nti omusomesa omwana gw'osomesa oba omuntu gw'osomesa ogenda musomesa wati ekifu ate omala okomewo omugabe awuze agabe oyitewo kyusa si kituufu kwegamba naye kennyini oba ofunamu skill mugwe nomanya nti kati mwana ono kituufu nja namugamba atunga efula eno naye sibetu yali erina okuba nosirika kubanga gwe ng'omuntu nawe kennyini obaako nenkosirika ensobi nomanya nti next time ogenda kambwala omugambe kino wakoze kino naye ng'okimanyi nga gwe omuntu okikoze ki okikoze kati Thurea nga tunatera okutuuka ku nkomerero abo abaana oba bosomesa oba omuntu ng'aliyo ng'ayagala okumusomesa akusanga wa bawe endagiriro yo obawe n'ennamba yo obagambe nti bajje basome okukola ki okutunga kakati sijja bawa nnyo nti nina erinnya lya my business as of yet nga olaba I haven't made a name for my business but I'm soon making one naye nga nsangibwa Longa Yazaret ebiteeti nga bayitawo ku 8 nga totuukawo wennyini nalagirire nga kasitotuuka ku Semax waliwo awo kati bwetuuka ku 8 waliwo sex supermarket kati ku sex supermarket waliwo ekikubo ekiyingirako awo kati era oba olaba nti Semax guest house kati opposite that Semax guest house that's where I'm located or I'm best. Ennamba yo ey'essimu ennamba yange ey'essimu eri 0789 606
997. Okay. Kakati no nga tumaliriza program eno 3 tubadde process gy'oyitamu okukomola olyoka otuuke muki ku stage y'okutunga. Bayinza okulowooza tukyadde bukyazi wano tudde ku kyalaani tebakulaba otunga. Omuntu nga nzize nga njagala kuntungira lugoye mpitiramu mu mitendera gy'oyitamu omuntu omukwata. Kakati waliwo abamu nga yagenda kukuweereza kifaananyi kye ng'abeera wala or you're going to estimate ogambe nti ono munene ono mutidi ono bust mukyuka then newabeerawo n'oli eyeetuukira n'akugamba design g'akola ki gy'aba ayagadde bw'aba agirowoozaawo waliwo omuntu aba akwongerako n'akugamba want this naye nga kijja mu bwongo. Waliwo n'omulala kati omanyi bintu by'Afrika bya internet kati newabeerawo n'oli agenda okuweereza design kati nga obviously si nti buli kimu bwe kijja mu school wabeerawo design ezimu gwe ng'omuntu womanya nti once I make a dress can I really bring out nomanya nti wemaze olwo okusala ekiteteeyi oba nensala ekiteteeyi ekiriko emikono nsobola okusala ekiteteeyi ekitaliiko ki mikono tikuno wekuba kuliko ekitogi era nsobola okusala olugoye nga tekuli kitogi naye nga nekiemu. Kakati awo customer Wuno Nashumi nze customer Thureya nze saawa eno nzize nga njagala kitengi kya mikono mimpi naye nga si kiwanvu nnyo kwasambala biwanvu nga kikoma wano nga kirimu ne nga kalastic oba ka belt kati ebya design sibimanyi naye tukola tutyawo ba kati awo otuuse obviously banakatabo kange nimanya nti mulimu techniques oba kaŋŋambe ebintu byolina ofollowinga ogenda kuba olina kupima ebibegabega to give you the tingenda kupima ebibegabega which is the cover CB manye nti nina okupima sleeve nimpima sleeve nimumanya nti nina okupima west naye nogiteekako nimumanya nti olina okupima hip in case aba yagadde nga kiri fitting noteekako hips noteekako full length ekiteteeyi waba kyagala noteekawo nti full length kati nojja in fact ne bust wano wewat noteekawo nti bust tiwojja tandika mupima nti emijembalaga ye bust tiwopima nti bust nomanya nti bayinza okumpa olubeerolago ati omala pima bust akyuka emabega nomupima nti zino ze shoulders yekaba omala nojja nomupima wano omukono gwe wagadde gukoleki gukome nomupima ne width y'omukono gwaba ayagala aba abagala ebinene waliwo abagala ebitini bwomala waliwo engoye ezimu nga zo zeeyawulamu waliwo eziteeyawula ebyange byangu tebyeyawula kati bweba tebyeyawula ompima full length bwekiteteeyi bwaba ayagala kikoleki kikome kati awo natandika okunyumiza okwongeramu ku kikyaba ayagadde oba omuteeremu kati awo tandika otya ng'omaze ofuna gundi zino awo n'ofuna material kati awo wemala ofuna material wemala okufuna material obviously tuli ebipimo byemba nakoze ki napimye nzija nabyo okuba siinakola ki byerabira kubyerabira kwata material yaffe nengireeta oba ku kimeeza oba wansi nentandika omuterako ebipimo nemanya nti
era wemmala mbireeta ku lugoye ng'olwo draft nemanya nti wano nsooka nabibegabega wemala okumala ebibegabega nempima armhole waba agenda oyingiza omukono nopima bust ye wemala opima bust era nokomawo kweno line yaffe gyetwaba twapimiddeko shoulders nokomawo nompima west nopima nti natural west ogera mpima 15 omala ogireetewo west yaffe omala okuleetawo west yaffe nokomawo era kweno line nompima full length ye ti katugeze ebadde nga 34 omala okupima nti 34 nokomawo wane eno ku west yaffe nomanya nti 7 weba 7 kati eno tugambe nti hip line eno west eno bust kuleeta line yaffe kati eno full length waba yagadde ekiteeteeyi kye kikome noleeta line yaffe eno nogiconnectinga kweno ya hip line hips zo ziba zikola ziyitira omala nogireeta kweno ya west omala noleeta kweno ya bust forward nosawo ne armhole bulungi nnyo kyekikuwa ekyokukola nga frame yagundi kikuwa ekyokukola nomanya nti this I can get this notandika okukomola okusinziira nentandika okukomola banange tureya webale nnyo webalire ddala munaaye abalungi abatulaba mubadde mulaba be sisters empowerment show lwaleero twatadde ku gundi ya tureya workshop ya tureya era bw'oba ng'oli eyo ng'obadde oyagala okuyiga okutunga ng'oli muwala muto oba oli mukyala mukulu jangu wane wa tureya akuyigirize. Don't forget to like, share, subscribe and comment. Tukyabaleetera ebirungi bingi mwebale okutulaba. Bye.